Twakizudde nti ekitundutundu kinene eky'abavubuka mu ggwanga Uganda bayite ba NEET. Abavubuka abo tebali mu byanjigiriza, tebali mu kubangulirwa, ate tebalina mirimu, ate kyokka tebaginoonya. Weewuunye eyo ennamba nnene era omuntu kyayinza okwebuuza atulaba olwaleero abavubuka abo bakola ki? Ffenno tulowooza abavubuka abo y'entabiro oba y'ensibiku y'obuvuyo n'obutali butebenkevu mu ggwanga Uganda. So tubadde tuzze wano okutegeeza ekitongole ekivunaanyizibwa mu kuteekerateekera eggwanga nti omulundi guno babakola NDP4 babeere nga bamakinga sure nti bateekerateekera abavubuka bano obukadde obuna. Tufubye torch mu programu ya gavumenti eriwa PDM oba Parish Development Model nekizuula nti abavubuka bano era tebateekeddwa oba tebagyenyigiddeemu kyenkanyi. Naye w'otunuulira ne project ewedde eya Youth Livelihood Fund eraga nti abavubuka bangi abatali mu kusoma, abatali mu buweereza bwonna obw'emirimu ate nga tebali mu kubangulwa balekebwa emabega. So tulowooza ennamba eyo nnene era yeeraliikiriza bwe tuba nga tuli bakusenvula tukyuse eggwanga lyaffe tukewo gye twagala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.